Kadama Aisha eyafiiridde Saudi Arabia ku kyeyo ng'ono yabadde mutolosi. Okufa kwe maama we kwamutuuseeko era kwamukubye wala nnyo. Maama we yoyo gw'olabaawo ye mukadde amuzaala era ng'omukadde abaana baalina baakutte be baana ba Kadama ono Aisha eyafiiridde Saudi Arabia. Bino bye bimu ku ebyo ebikwata ku Kadama ono eyafiiridde ku kyeyo Aisha. Amannya ge amatuufu ayitibwa Namaganda Halima, ge mannya ge amatuufu. Wabula erya Aisha abadde ndowooza alikozesa eyo nga yalikyusa. Ekyo kikolebwa buli muntu. Abantu abasinga bagenda eyo batera okukyusa amannya, so ekyo kikolebwa. Omuwala ono Kadama abadde alina abaana 4 era nga kuliko n'abaana abakulu n'omuto gw'alese ndowooza ow'emyaka 3 alese abaana 4. Abadde aveeyo iganga gy'abadde asibuka, wabula esseeta mukono yali yafumbirwayo bufumbirwa bawe gye yali yabeera, ndowooza tata w'omwana ono omuto. Kadama ono bwe yali ali mu kiyumba ky'Omuwarabu yali ayisibwa bubi, nga ayisibwa ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kyava abako baagamba n'agamba mpisibwa bubi, Omuwarabu ayagala kunzita naye nkole ntya, ne bamuwa amagezi atoloke. Bwe yatoloka yagenda okutoloka nga obudde buli kikeerezi, kyatamanya nti Omulabu yali yamulunga dda nga yamuwa akatwa. Yali yakamala mu kiyumba wiiki emu, mama kiyumba n'amufunira omulimu agenda akole. Eyo gye yagenda okukola yatandika okusesemerayo ng'asesema musaayi. Ne bamukomyawo mu kiyumba n'atandika okuba nti ate alwala nga bamujjanjabako, wabula bamwagezako okwagala okumuddusa okumutwala mu ddwaliro ng'obudde bugenze obutwanga bumaze okumusalaasala munda yenna. Era bw'atyo bwe yafudde nga yakamala mu kitolosi wiiki emu yokka. Aisha ono njagala nsooke nkutuuseeko ku maama we omwewulireko, ali mu kulaajana, agamba tamanyi kyagenda kuzzaako. Omulambo gw'omwana we tamanyi ngeri gy'agenda gufunamu, era n'awanjagira kampani eyamutwala emuyambe atlisiko asobole okuziika ku mwana we, n'abaana ba Kadama Aisha basobole okumuziikako. Njagala nkutuuseko amaziga g'omukadde ono maama wa Aisha. Video nkusaba ogimpereka like video yiyo. N'omwana wange obiyambi munambe banange ndi mukazi munaku sizirayo nakumandiganga ni mama omwana neyatuuka baatikanidde empiyikiza abaana banange ndi mukazi munaku ndi mukazi nsaba buyambi, nsaba kunamba kambuli bana, nsaba kunamba omwana wange oyo mumuntereku ngaire anangaire amalaga banakoti kunali wano okusinga Mulamogukire banange n'abaana bano banakemaba nsaba buyambi munambe nzira kyenkoba nti kinani kino naatoola wano naatoola wale, nsaba buyambi munambe abaana bano bebandekire bano banange nzira kubaire nsaba kunamba munambe muntereko omwana oyeire ndi mukazi munaku ni mukazi munaku mama yaidire okupakasanga ni mukazi munaku n'abaana bano nga nsira buyambi bonabona ngati obuyambi bunaveeyo emunange noyafiire asaba buyambi mumuntere kwaire. Kakati mukadde tulina kumuteeka buteesi mu ssaala, ne Aisha naye tumuteeke mu ssaala zaffe, kubanga okudda kwe si kwangu. Engeri gy'abadde omutolosi, okudda kwe si kwangu. Abandaba mukimanyi nti omuntu omutolosi ebiseera ebisinga mumbuulireyo bwaliwo omutolosi yali afunire ku justice n'akomezebwawo wano ebutaka e Uganda ng'afudde. Nnyinza okuba munange simanyi naye mumbuulire
omutolosi bw'afiira ku kyeyo asobola okudda e Uganda. Nabadde nkola okunoonyereza kwange oba Aisha ono ayinza okukomawo nga kale omuntu omutolosi oba ayinza okudda e Uganda ng'amaze okufa, nendaba nga kiyinza okuba ekizibu kubanga taba na biwandiiko. Ebiseera ebisinga ekiremesa omutolosi okuba nti omulambo gwe gukomezebwawo e Uganda, ebiwandiiko abireka wa mukama we gy'aba atolokedde. Passport agirekayo, ndowooza ne ID n'agirekayo. Naye ebiseera ebisinga ID eno bwe mba nga muzirina ezo ID zisobola okubayambako, ogitwala ne bagisikaninga ekuyambako okutambula. ID y'amaanyi nnyo. Era nategeddeko nti Prince ono ow'e Saudi Arabia alina ebintu ebimu bye yagonzezzaamu, nti n'omutolosi naye asobola okufuna obwenkanya ne yeetayiza mu Saudi Arabia yadde nti aba mutolosi. Bino bitegeddeko amawulire. So ate bino bakadama basinga batoloka buli kimu bakirekayo. So Kadamu ono Aisha just tulina kumuteeka buteesi mu ssaala zaffe, naye okudda kwe family egina kusigala n'ekiwundu ekiyinza obutawona. Ekiwundu kino tekiwona, sijja kubalimba. Okuba nti oli Uganda n'omanya nti omwana we yafiira ku kyeyo, aliyo bamuziika mu ddungu, wallahi kiruma abaana be. Kale bakera kumanya ne bagamba nti mama bamuziika wali, katugende tumulimeko. Ne bagenda ne bakwata enkumi ne balima ku maama waabwe. Ne maama waabwe, omanye omuntu bw'ofa, nawe bw'ofa ne bakuziika e Uganda, osobola okukuuma amabujje go, okuuma abaana bo. Ne kati bw'obanga oli eri e Saudi Arabia, mazima ddala abaana bo Mukama Katonda yandibadde atutaasa n'atusaasira. Maama wa Kadamu ono alaajanidde kampuni yamutwala. Simanyi kampuni yamutwala Kadamu ono Aisha oba Namaganda Halima, naye bandibadde bayambako. Naye olaba bayagana kuyamba muntu ali mu makubo matuufu, gwe bamanya nti omuntu ono yabadde abonyaabonyezebwa mukama we, nattibwa mukama we, n'alina buli kimu, ng'omuntu ono abulako emiliyoni nga 7.5 ne bagana okumuyambako okudda. Banayamba ono omutolosi? Banayuganda nga balina emitima emibi. Zino kampuni zino ezitwala abantu ebweru, mulowooza mugendayo nga mugenda ebweru ne babagamba ffe tulondoola abakozi era tumanya omukozi ne bwafuna obuzibu era ffe tukola biki. Naye muganda wange bw'otuuka eri n'obagamba nafunye obuzibu bwe buti mu ntaasi, bw'okakasa nti omunnayuganda si muntu. Ebintu bino babyogera okufuna bakasitoma, naye bamala okufuna bakasitoma ne mubawa akasente ne babatwala. Muganda wange ebisigadde ebyokubayambako bitandika okukaluba, bitandikira nno ddala okukaluba. So mukadde katumusabire, tumuteke mu ssaala. Engeri yonna era gy'ayinza okuyamba, abasobola okumuyambako mukadde ono mumuyambe, mumutaase. Obulumi alina bungi, naye abalina okumuyamba omuntu ogwo ye kampuni yatwala omwana we yokka yeyinza okuyamba mukadde ono asobole okufuna omulambo gw'omwana we bamuziike. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mobile kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abagyekuumirako, abasubscribinga, abasharinga, abakomentinga. Lino ly'eddoboozi lya Kadaama. Mbagala nnyo mwenna. Stay blessed. Peace and love.